Tekisoboka. Kituufu. Bannange naye obwenzi oyo omusajja yalima bulime yayonka buyonke. Emmotoka si ya taata Kyebande eyo. Ku ssaawa zino 12. Allah Mukama Katonda wange. Mukama Katonda. Bannange emmotoka yeyo yennyini. Mama Kyebande bannange ng'alabye mama akasajja kagenda omusiiga ekiwuka. Kiki tutabula buddeko omukazi oyo nti bbaawo omwenzi kati wuno saa 12 yakesereza mu hoteri n'omukazi. Wow. Bannange Katonda wange emmotoka simbike nako teyagikwezeko yadde eri manjo eri ku hoteri kumakya. Kati makubanga nsiiseewo wano ani yandikitegedde kino. Mama Kyebande yeetaaga kulabula naye tajja kukkiriza buli wogamba ekintu kubba awakana. Bata kiwedde. Mama Kyebande. Hello. Omanyi tukulabula towuliriza nkulabudde emirundi emeka. Kebera WhatsApp yo. Kana iwendi sina data ngamba kingo nkedde. Tolina data? Mukwano, sina nnyo mawulire go malungi ku makya ga leero. Nkutte omwami wo mu hoteri n'omukazi omulala nga ndi wano ku Jeffrey ndabye emmotoka ye yina ekyaliwo. Kyekifaananyi kyekkubidde eky'emmotoka ye okirabe nti we yasuze. Njagala mbikakasa nkyayimiridde osaadde okujjawo ekigere njagala osooka ofuna eddata olaba ekifaananyi ekyo nze kennyini nga nze nkikubye. Njagala omanye nti omusajja oyo kiki kye tutaakulabulako. Kasajja kagenda kuwabula ebirwadde ogenda kufa Mama Kyebande nga tubadde tukwagala ku kyalo. Akasajja mama antiduuka yamukulabulako n'abakyala n'akugamba fa kasajja siba ebintu byo njagala kagenda okuva ku hoteri ng'ogenze ng'onobye ofeewo. Sikkiriziganya na bwenzi. Mpuliriza. Sisobola mukwaye ntegedde oyagala kaaba. Mukwano sagala okabe oba obuziga bonjagala obusigaze nze tonkabirira twakulabula. Sina kyempulira twakulabula wagaana kati leero kakikutuuke konjagala okufuna eddata olabe ekifaananyi ekyo. Otegeere ani musajja kigodiringa naye omanye emikwano gyo kye kikubanze wendi emmotoka yino nkyagiraba yino weeri. Bwento wendi mukwano njagala osiba ebintu byo kyekyokka ye revenge gy'okusenga aleme kusangawo. Uliriza. Sirina. Ogenda kwogera ki? Togenda kuŋŋamba ki? Njagala nkubuulire nti wennyimiridde kati oba osobola singa olinya kapiki n'ojja wano n'obakwata simanyi oba alina muwanvu oba alina mumpi oba alina munene oba mutya oba wengulu oba bwawe oba muzungu simanyi. Ogambye ku Jeffrey Hotel. Wennyini wennyimiridde mu kikoni. Akati emmotoka yo kituufu weeri emmotoka y'omwami wange. Weeri nnyo njirabye nkwogera kanneekuba selfie nga mwendi nga mweri kanneekuba selfie. Nedda wuliriza. Omwami wange nze ali naye twasuze ku Jeffrey Hotel. Wangi? Nze ali naye. Abafumbo ababiri mwasuze mu hoteri. Ng'okimmazeeko. Mukola ki mu hoteri abafumbo? Mwagala kutuleetera mpisa mbi. Kutwogezaako nga bwe tulina eŋŋambo kati eka mwalese yaani. Eyo tebikwatako. Kati sooka oveeko. Nkwabaza otusaamu ddata mukwano nkuzigiridde gwe mufuna mpola sembera nkulage nyina ekipya okuva mu Tabula Property Services Limited enansana ku masitowa ettaka estate mpya erirudawa Kakiri Kikuji Wakiso District poloti mmeka 5 ku 10 ekyapa mu manyago ku kasente katono nnyo milioni 16 ku 2 amazi wegali mfanyazi wegali kiki kyonoonya kiki oyagala jangu